Oli ku YouTube channel ya Esther Portable njagala okwebaza olwokuba nti osubscribinze ku YouTube channel yaffe eno obadde oyitaayita n'ogwa ku video eno nkusaba kimu nsaba ogirabe kubanga bye tugenda okubeera nga twogerako obyetaaga olunaku olwaleero. Eri oyo yasubscribinga njagala okubeera nga nkwebaza olw'okwegatta ku YouTube channel ya Esther Portable. Kiki tugenda okwogerako olunaku olwaleero nga tuteekateeka emikolo. Bwe njogera ku mikolo mba njogera ku kwanjula okukyala oba embaga. Njagala okutegeeza nti eyebeera no achievement naye mu ngeri y'okuteekateeka emikolo waliwo abantu abamu ensobi ze tukola oba ze tutagenderera oba bye tutafaako nnyo bye tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero. Oleme kukaaba maziga ku lunaku lwo. Jjukira olunaku olwo teruddibwamu ate era oba olina kubanga oli musanyufu naye ku lunaku olwo sitaani aba tatudde. Ate sitaani tayita mu miti oba kuyita mu nnyumba. Sitaani ayita mu bantu, ate oluusi ayita mu bantu ababa batwetoolodde. Kakati olunaku olwaleero gwalaba vidiyo eno olina mukolo oteekateeka kuba na mukolo, olina essuubi nti ojja kuba n'omukolo. Njagala olabe vidiyo eno paka bwe tugenda okubeera nga tukusiibula. Bampita Esther Portable naye nkujjukiza sooka osubscribinge ku YouTube channel yaffe eno eya Esther Portable. Kaakati njagala okutegeeza nti abantu abasinga twegendereza abantu be tubeera nabo mu kisenge. Ekisenge ngamba omugole gy'abeera ne metroni we. Si buli muntu ajja mu kisenge ekyo nti akwagaliza. Si buli muntu ajja mu kisenge ekyo mw'olimu ggwe ng'omugole nti mukwano gwo nti oba azze lwa bulungi. N'olwekyo olina okubeera nga olondamukko ku bantu abakusemberera okumpi naddala ku mukolo gwo. Tulabye bangi nga ku mukolo gwe engoye bazibuzizzaawo. Tulabye bangi nga ku mukolo gwe engatto zibuziddwawo. Omuntu n'atuuka okufuluma ng'afulumidde mu ngatto ng'abalabye oba bali mu kidaala tebamanyi kikibaddewo naye ng'engatto ze bambi bazibbye. N'olwekyo abantu abajja mu kisenge oba abakubeera okumpi awo we bakukolera make-up we bakutereereza enviiri w'oyambalira nga bakusiba gomesi oba okwambala emishanana traditional outfit yonna yonna gy'oba ogenda okwambala ku lunaku lwo olina okuba nga obeegendereza. Waliwo abantu abajja okujja nga balabye nti kati oli mugole oba oteekateeka mugole ensimbi zikuweddeko bajja kwagala okubaako bye bakuwa. Naye si buli muntu akuwa ekintu nti aba akikuwa mu mutima mulungi. N'olwekyo olina okwegendereza ate mu byonna ng'oteekateeka omukolo oba ng'olina omukolo olina okubeera ng'osaba kubanga nakugambye sitaani aba tatudde aba akola n'amaanyi okubeera nga totuuka ku kkula eryo. Kale njagala twegatte ku bannaffe bano olunaku olwaleero. Waliwo ebisoomooza challenges ze baafuna ebitaagenda bulungi ku mukolo gwabwe bye njagala obeere nga ojjamu ekyokuyiga. Kansooke tufune munnaffe ono. Hello. Hello. Wange. Kulamusiza Esther. Nange nkulamusiza mukwano. Omukolo gwali gwa mwana wange birthday. Nfumbye nga ntegese bulungi kati mala kwambala nsizyako ebintu ku kyoto tugenda ku pate. Olugoye nali nyambadde lwali luwanvu nga lukweya eryanda lyave tebalyavaawa neryokya ka train emabega bambi ate nalwambala tewalwambala ate nalabira kale toyanziza mukwano oyo omwewuliriddeko kati nono gwe tusoose naye ate ye yalina birthday naye birthday ate yali ya muwala we. Kaakati byakomekkereza bambi ayambadde olugoye lwe kati ono ekizibu kye yafuna kyatuuka ku lugoye lwe yali ayambadde. Bambi tamanyi na lyanda gye lyava yeyambalidde olugoye lwe olulungi ekiteeteeyi kye ne kikwata omuliro. Bw'obanga wakola omukolo munnange nga waguyitamu bulungi nga tewafuna bisoomooza amaziga tewagakaabako weebaze Mukama Katonda. Bantu bangi ababonyeebonye oba abaayita mu abaakaabako ne ku maziga abataatambula bulungi oba omukolo gwabwe ogutaatambula bulungi olw'ebyo ebyabaawo ku lunaku olwo lwennyini. Saagala kuliisaawo olunaku olwaleero njagala twegatte ku munnaffe ono. Hello. Hello Portable. Wange. Mwana Kachire. Ye mukwano. Kwali kwanjula kwange nga ngenda gye bapangisa gomesi. Anonda gomesi yange bulungi nabapangisako gomesi bbiri. Ye nyabo. Kati ey'okubiri ng'erina ekitambaala kiriko bubbizi. Banaye nenjibuukinga bulungi
ngenda okuddayo nga baŋŋamba simanyi kitambala bakitwala mu baana ababyoza zonna ne biyiika nga kitegeeza gomesi eyo sigenda kugyambala nnawulira bubi nga baŋŋamba banonde gomesi endala ate nga nze nali njagala eyo. Wakola otya? Era namaza waawe endala naye nga nali njagala eyo nanjagala ofuule muliramu ogwokubiri. Ye mukwano. Nenzikakana nga nonze gomesi endala kale naye yali nnungi naye eri yansigalamu. Ye mukwano. Ba service providers babikola nnyo naddala jjukira abagole abasinga kati gomesi tupangisa mpangise n'ogenda n'opangisa outfit gy'ogenda ofulumiramu esooka n'eyokubiri. Kakati ono naye bw'ate bwe yakola yagenda n'alyoka abookinga nga engoye zagenda okupangisa. Naye bino babikola nnyo n'otuuka ku lunaku luli eri lwennyini nga bakugamba nti oba gomesi baagigyeewo, gomesi omulala yagitutte naye oba wasasula. Kakati ng'olina okuddamu ate okulonda olugoye olulala. Ekyo n'erifa abakazi olugoye lw'oba wasiima nga lwogambye luno lwengenda ofulumiramu ogusooka oba ogwokubiri ate we bakukyusa nga wabulayo ennaku ntono ne bagamba ono olonde ekirala tekitera kubeera nga kituyisa bulungi. Kakati ba service providers ate awo balina okweterezaamu ate naffe abajja nga twagala okupangisa tulina okweterezaamu tutya omuntu ono mujjukizenga omukubira essimu munnange olugoye lwange oleme kubeera disappointed ku last minute. Ndowooza mukwano ekyo nakyo okitegedde. Katufune omulala. Yebaleko positive webale kutuweereza. Webale kuwuliriza. Ekyantuukako beera ngenda kukola omukolo gw'okwanjula bangi awo nga kale kazini wange omwaŋŋamba oyina changing dress namugamba sinaba kugula kuba kituufu nali sinaba kugula naŋamba nina olugoye lwange naluggye bweru lulungi nnyo nnyo sobola oddukwana okola ki n'olukyusizaamuko nze mukama yeebale kanange nzikiriza nga aluleeta but somehow olugoye waaluleeta omutima ne gunkubira neŋŋamba naye saakitwala nga kikulu nagenda mu maaso nga ntungisa olugoye naye nga wabaawo omuntu omu nga ŋŋamba naye olugoye lwaki tetuguzeemu olulala olwo n'olukyusizaamu omulundi ogwokubiri olulengero n'engoye ebbiri naye weegulireyo olugoye lwokuki ku mukolo nga mugamba sirina ssente aŋŋamba nedda tugule olugoye olulala obeere na bbiri munnange ku last minute tutungisa olugoye olwokubiri mbeerenga ne kyenjinizo ebbiri. Omanye ekyaliwo omuwala yajja ku mukolo gwange ng'ayambadde olugoye lwennyini lwe yali ampadde nga kyenji nga lufaanagana ne lwe yampa lwennyini ng'alutungisizaamu gomesi. Kyekyo ekyantuukako munnange. Nga bwe natandise nga nkugamba ku vidiyo eno nti sitaani akola ng'ayita mu bantu tayita mu miti. Kakati ono munnaffe ekyamugwako eyeeyita kazini we kituufu kazini we naye ate bye yakola tebyali birungi. Yajja n'amuwa olugoye nga we weewuliriddeko amuwadde olugoye material gy'amuwadde atungiseemu changing dress ye lwakuba mukama yali yamuyamba mukama n'ayitira mu muntu omulala n'amugamba akyuse olugoye olwo kubanga singa teyalukyusa yandifulumye ng'ate ne kazini we olugoye lwe lumu lwayambadde. Ate ensobi oba ono kazini simanyi ki kye yali abaza kwe kubanga mu tenti yatuulana mu maaso. Kati ndowooza oba olabye emitima gy'abantu oli kazini wo akwadde olugoye golooza alukwadde mutima mulungi naye ate ku lunaku lwe lwennyini era olugoye material y'emu giddemu olwo ki kyabaabaza. Nakugambye nti sitaani akola ng'ayita mu bantu ate oluusi abantu baayitamu batubeera kumpi. Weegendereza abantu naddala abakusemberera ng'olinayo omukolo. Sigamba nti obejjeko naye nga bwe nakugambye beera ng'osaba ate era nga n'abantu bano nabo obeegendereza. Si buli omu amagezi gagenda okuwa nti gaba matuufu sooka ogasengejje si buli gamu nti ogenda kubeera nga ogatwala. Nzikiriza twegatte ku munnaffe ono naye tulabe ki ekyamutuukako. Jebaleko potebo. Nkale nawe jebaleko. Joyce mugenye katikamu. Ye Joyce. Nange nga ntuuka kwanjula. Nali mwavu bulungi nga wabaawo omukyala mu kkanisa nga njazika gomesi 3 yalondamu gomesi ze z'ebbeeyi. Ye nnyabo.
nga ntuuka nkya lunaku lwaka nga nzitereka bulungi nnyo we nali neekakasa nti walungi wagumu. Ntuuka olunaku lw'okwanjula ng'eggomesi zonna 3 emmese yaziyiseemu n'enziruma. Zonna 3? Zonna 3 nga we baazinjazise. Naye nafuna ekizibu Portable. Wakola otya? Gomesi nazambalirawo nali sirina buddukiro naye neeraliikirira ngenda kuzizaayo ntya. Naye Mukama yanyamba omukyala yali mukkakkamu nnyo Mukama akuume. Bannange emmese ono yamuliira gomesi 3. Gomesi 3. Jukira kubaako gomesi gyogenda ofulumiramu omulundi ogusooka, gomesi gyogenda ofulumiramu omulundi ogwokubiri, gomesi gyogenda ofulumiramu omulundi ogwokusatu oba kabbo ka muwala ndooze ey'okusatu batera kujambala kabbo ka muwala. Kaakati gomesi zonna ziriiriddwa emmese. Ate ebyembi gomesi tezaali zize, baali bazimwazise. Naye Mukama yamuyamba buyambi nti eyali azimuwadde yali ategeera, teyamuyombesa, teyazimusasuza, baategeeragana era ne basigala nga basigadde bakolagana bulungi. Naye ojja kusanga omuntu akwazise oba emmese eziridde ziguddemu masanda, ki ekiba kituuseewo ku gomesi, ate awo mubeere nga mwawukana. Olwekyo bambi ono njagala okwebaza omukyalo ne yali amwazise gomesi olw'okubanga nti yategeera embeera n'asobola okuba nti tamusasuza gomesi zino ezaali ziriiriddwa emmese. Katufune asembayo olunaku olwaleero kubanga njagala kusiibula naye njagala okujjukiza nti subscribinga ku YouTube channel yaffe eri Esther Portable. Wange bulungi mpozi gwe. Munnange nze kyennatuukako Esther waneggange. Iye mukwano. Nga ntuuka ntwala gomesi yange njiguze bulungi. Nja okusookera mu kufulumiramu. Nga nditwala wa mutunzi. Nga mpimako nga ne gomesi agipima nga gomesi agissa wali. Ntuuka ekiseera ndiko omukolo gunaatera otuuka gubula wiiki. Nga ngamba wategedde ne mukwano gomesi eno tekumala nnyimpi nnyo. Okka yegenda okufuluma ogusooka ogwa. Portable nawuliranga nzirika naye namugamba kimu. Nze olugoye nalugula kulufulumiramu amagezi gonna ndwambale. Yaye obukugu bwonna bwe baakuyigiriza ntumbire olugoye ndwambale. Entambula n'engenda. Ekyanneewuunyisa yo olutunga ne luntuuka. Yali abazaaki? Nze nalowooza alabika yali ayagala kufunako piisi. Ndowooza. Namugamba nze naluguze lwambala ajjayo obukugu bwonna lwagala kulwambala. Abatunzi babikola n'omuwa matiriyo yo emala bulungi n'alyoka yeefuula nti amatiriyo teyamaze. Aba alina nno kyabanga abaza. Kati ono omukyala alabika yali ayagala kubeera nga matiriyo afissaako. N'olwokuba n'ono yali mujjagujjako. Yamugamba nze nakwadde materiyo yange ng'emala bulungi. Tunga gomesi ebeere ng'entuuka. Ate no gomesi gye yali agenda ofulumiramu omulundi ogusooka. Kale abantu bangi munange bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo naddala ku lunaku olw'omukolo naye nga bwe nakugambye essaala saba Mukama Katonda omukolo agukuyiseemu bulungi. Gw'ataafuna kusoomoozebwa ku lunaku olw'omukolo byonna ne bitambula ng'ewali obyagala weebaze Mukama ate yongera ofumbe bino ebyokunobaanoba biveeko. Ate naawe yafuna okusoomoozebwa ziizo gomesi simanya emmese eziridde gomesi bakugambye nti tezikutuuse gomesi ze wabuukinga si ze bakuwadde kati onoba biki? Tuula fumba tokose ettooke kubanga omukolo munnange teguddibwamu. Naye nga mu byonna abantu abakubeera okumpi ku lunaku lwo olina okubeera ng'obeegendereza obutakaaba maziga na kunyiigira buli omu. Badde Esther Portable abadde ku kamera bamuyita Brian. Njagala okubeera nga mbasiibula temwerabira ku subscribinga ku YouTube channel ya Esther Portable. Tukwatagane omulundi omulala weeraba.